Yesu ni wangu wa uzima milele, wa uzima, oh wa uzima milele. Kale embera neyo mbera yaisanu wano ku Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness ngona kwa lero bambi YY Media nze ni timu yange tuli mu bitundu ebyeidinda nga aba Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness nga bambi bakulemberwa Nabbi Daudi Isanga kwa mwidinga David ona kwa lero bekunganikisa wano obulange kiriwo isanu kubinuka kusasadya kujaguza kuchina bambi ona kwa lero Nabbi Daudi ayese abalokole bona abekanisa eno okuba kubera kunteekateeka ed'olukiiko lw'abavubuka oba Youth Crusade ey'amaanyi Mega Youth Crusade eri kujja okuba ere mu bitundu eby'Ekirama mu disitulikiti ey'Ekaliro nga 2 kwa lero bambi Nabbi David afuireyo yaboneka wabula ekibayo kibeere nti libeire isanu abalokola abagano baye balwirwa okumubonaku baye bamulaze obwenzi kuba kusakanya nga buli muntu ali kwemba ebivuga buli muntu bakuba abenanga tubere kwa abembaire abakuba abasona adungu abakuba jita nga bali kubonako ku Nabbi wa katondha Nabbi yabayisako kubambi amafuta ekanisa eno abantu banje abajibamu era nga bakuba nti ni kanisa yonka bambi etendeka abantu kumpi sedo wa katondha era nga mu kanisa eno nimuyagana bambi n'abaana abataba kulanga bali mberera nga tibeidi byabasada ku kanisa eno yagana abavubuka abatuuka okuwasa nga tibegaita ku nabakazi abavubuka mberera Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness muyagana emberera era abaana bayogera bakuba ati ife Nabbi yabitulobera yakuba lekisera kirituka oleeta omusada mu kanisa yabagaita ni katondha yategeera muno yagana mu mberera
nti bategeiko olukungano gagadde olw'abavubuka ng'akoba nti abavubuka mu igwanga basiiwuusa empisa abavubuka bali kwenyigira mu bikolwa ebibi obwibi okunwa endaaye obwenzi yakoba ati ng'omuntu wa Katonda abwene nga nikanaakaire ategeka olukungano gagadde bambi abavubuka bwe bali kujja okwidda okuva mu bitundu eby'endawulo eby'eiwanga naddala ab'ebusoga abasomese ku bwa Katonda okwira eri Katonda empisa enungi era ng'akoba nti olukungano olwo kujja kubaawo nga 2 Sebutemba. So abantu bangi abalala betabyemu minisita ow'ensonga edda Bunyolo na Muyango ye n'abeerawo n'abantu bangi abakungu okuva mu gavumenti ed'ebitundu ne mu gavumenti edawagati nga tubeera ku Magwa Road bambi mu kibuga eky'Idinda. Omulamwa kugema abavubuka bano mbogerako ng'abavubuka abatya Katonda mu kanisa ya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness nga tuviireyo ng'ekanisa okulaga abavubuka oba okwogera ku bavubuka kubanga abavubuka n'emiti emito egikola ekibira era ensi yona nawe eva niwekanga eisubi ly'abazaire liri mu bavubuka eisubi ery'ensi liri mu bavubuka abavubuka bwe bonooneka amaka kumpi gaba gafiire era n'eggwanga lyona libaifu eggwanga liba n'abavubuka abalamu okusingira abatya Katonda kiba kirungi nnyo kubanga bazimba eggwanga lyaibwe wabula ensonga enkulu yakwaniriza abantu bonabona wajja kubaawo okwega okw'amaanyi abavubuka balongoosiza batya amagira gaibwe abavubuka babaire batya mu bulamu obulungi abavubuka bayize batya eri Katonda kubanga omuntu aba ni Katonda abawandawulo ku mulembe gwa Nuuwa w'amataba abavubuka bayonooneka ayi mwaboneka mu Nuuwa mwabonekamu n'abaana ba Nuuwa abo nabaawona ku mulembe ogwali omubi kale obutuukirivu bwonka nobusobola okukyusa omuvubuka yakola ekituufu ng'atya Katonda ng'atambulira mu mateeka go bwa Katonda ensi yaife weeri abavubuka abasinga ebya Katonda babivaako ate nga Katonda kumpi ombonanga yatwenda ino yatuteerawo ebintu yako amateeka agatulungamya mu njira engolokofu yaka toyibanga kubanga omuntu bwaiba ebimutoka kuiba bibi byerere toyendanga mu bwenzi abantu bafunamu ebizibu bingi era n'ebintu ebiringa ebyo obwibi okwegomba kumpi n'okuyayaanira ebintu mu nsi muno bisuira bavubuka mu katyabaga kale olukungaana luno lujja kubaamu okusomesa okw'amaanyi nga Katonda bw'alina omuvubuka abe kyona omulamu oba thiimu ekoba nti omuntu oteekwa okwidukira omutonzi wo mu biro by'obuvubuka bwo enaku embi nga dikaali kutuuka kale buli muntu abakulu abafuzi abazaire abavubuka mwena kuva buli mu ddiini buli mundegeresa kubanga nze Katonda mpa obubaka buno okusomesa abantu obukyusiza abavubuka mu Universal babanga baligasa eggwanga bebeererawo balima balunda bakola emirimu egitali gimu era n'ekanisa eno n'ekanisa ezira ku oba katukobe ndi kakwate n'abantu abava ku luya nti obefuna buyambi ku luya tukola n'amaani gaife kugamba tukola twetuusa ku bye twenda twazimba ekanisa twazimba eggwanga lyaife Uganda kale mwanirizibwa abafuzi abakulembeze mwena abantu ba Katonda mwena enaku nga 2 omwezi guno gw'omwenda oguli kwidda ku lunaku lw'omukaaga wiiki eidde ekirama Kaliro district mbaaniriza Katonda abawa obulamu obulungi era basobozesa okubaawo.
ene kanisa enjigiriza nina okutegeera nti nina okubeerawo ng'omwana ow'obuwala sidde eno okwenoonyeza ba boyfriend oba ndi ku ssomero kanisa eyange nakulanga mmanyi nti ekkanisa yempa omwami era n'olwaleero luno omwami owange manyi nti ali mikono gya Nabbi Daudi era eggulu lyokka lerinondera ki omwami kale neebaza crusade eno etunonyeeko nga ffe abaana abavubuka ekituufu twebaza Nabbi wa Mukama atulowoozezaako ng'abavubuka amazima ndi musanyufu kulwa Nabbi wa Mukama kuba ffe bangi ku myaka gyaffe baafa naye ffe okusanga ng'olunaku olwaleero universal yokka yalina abaana ab'obuwala bolaba nti bayimirira omwana n'afuluma nga muwala n'akomawo nga muwala ne ku ssomero tubeerayo ne tukulumiza ekitiibwa kya Katonda Nabbi Daudi kale feno mega crusade twebaza kubanga amazima etukozeemu omulimu n'olwaleero luno weetuli era tujja kwongera okulanga eno ekkanisa yokka yerina Nabbi ow'amazima abavubuka abali eyo mwenna mujje bannange tubayita mujje muwulire ekigambo Nabbi ow'amazima abayita mujje musumululwe nga ffe bwe twasumululwa wa Nabbi Daudi kati nze nali muwala kati saawa zino ndi Mariamu ndi mufumbo mu njiri eno ey'obutuukirivu nga nze Nabbi Daudi antendese nga nze omukyala omwana we owabuwala we nina okweyisa nga nze omufumbo nti nze omufumbo sirina kujoga bba wange nti nze omufumbo sirina kuyomba nze sirina kukola bwenzi nze omufumbo sirina kwambala nkunamye sirina kwambala mpale so kati nze neebaza Katonda kuba anyambye kulwa Nabbi Daudi nze ndi mulamu ku lwoyo z'amayina gange nize tulitukeeseza bamubuza Yazoni era ebagwenge nze neebaza Nabbi Daudi olw'ebyo ebirungi byagiire ng'atukolera nga ife abaana be kubanga ife twandibeire mu nsi nga twafa twandigiire n'amasano ag'ensi n'obwenzi okwambala obubi okwambala empale aye tubaza Nabbi Daudi atunonyeeku nti ebe nabena ti birungi mu maiso ga Katonda okwambala empale era nga kyona kyogerebwako mu Bayibuli nti kibiza omwana ow'obuwala tirina kwambala mpale neebaza Nabbi Daudi olw'ebyo ebirungi byagiire ng'atukolera kubanga bannange ife abawala nkula okuva obuto okutuuka paka wengabibwa nga ndi mbeerera nga tyegayiseeku na mulonzi yenayena nzira bya boyfriend banga bamukanisa n'aba mu bufumbo obutukuvu bananze neebaza Nabbi Daudi abaana atusomeisa abavubuka bana twebaza Nabbi Daudi olweyo gyatutwaire twandibaire ku ndongo nga bana tushina n'abawala ababa kunamira abantu aye bana twebaza Nabbi Daudi oyo omubaka ow'eigulu oyo Nabbi wa Katonda gwatusindiikemu olw'ebyo ebirungi byatukoleire era nze nkubiriza abavubuka mwena okuva mu Uganda okuva mu nsi yonna okuyita bana twerolere twebonere ku Nabbi ow'amazima ng'ali gy'abakaliro Nabbi wa Mukama Nabbi Daudi ekkanisa eno ya muwendo eyigiriza abavubuka abali mu kkanisa eno okukola okubeera n'empisa ennungi okwewa ekitiibwa omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi tebasobola kwetaba mu bikolwa eby'obwenzi nga tebanaba kutuuka ku bufumbo bwabwe mu kkanisa eno omusajja awasa omukazi omu era amaka galina emirembe Nabbi wa Mukama tuyigiriza okukola yatuteerawo ne farms zetusomerako ng'eno akaseke tugenda ne tuyiga okukola kanisa eno si kulinda byamagero simanyi bagenda kuwa visa olinde emmotoka nedda Nabbi wa Mukama tuyigiriza okukola n'ekanisa ffe bennyini twezimbidde bw'otuuka e Kampala Kanyanya tuzimbye ekanisa egenda kutuuza abantu 3,000 ffe nga ffe nga tetuli ku bazungu kanisa eno tosanga mu bisiyaga tosanga mu baana basala bimemeya leero osanga abalenzi bambadde earring ku kutu kumu muno tebiriimu temuli tatu temuli byamuzize ebyo abaana okwekolaakola ebintu ebitaliimu abaana basomeseddwa okubeera ab'obuvunaanyizibwa okubeera abatya Katonda abawulira gavumenti abasomye abaana abalungi kubiriza abantu mwena abali eyo kutandikira ne bannange mu gavumenti pulezidenti wa Uganda vice president prime minister baministers bamembers ba parliament ba LC5s
mwena nga 2 ogw'omwenda tubeere ekirama Kaliro district. Nabbi wa Mukama abalage engeri gye bakuzaamu abaana ab'obuvunaanyizibwa.